Shatta Empire bannange we back again nga tuli wano pozi tuli wa Makoona. Tuli kusatu. Tuli kusatu teri atukola ki? Champion soko buze ko bantu. Woyo alongside Tough Empire a champion kudra era dancer vendetta baviwazi bangenze jukira serabira batumi dada tugenda siga tucha kivuga emyaka bina. Woyo babuze ka batula ba champion. Woyo anti champion ukashana terolwana era nga walabisa mumumanyi woyo akubagali. Babuze ko. Anti nze dodo viko kwendi ku dodo medium kwendi ku sauce. Nina babi ba champion kudra champion Makoona bonna kwebali ate no lwimba lwa champion. Lwa champion kudra alongside ne balaba kufa. Soko baba kapera kudra tunatandika. Alali. Kudra yo miso bad ndi mwamugana kuna Kudra yo miso bad. Run street like marathon. They call me the vendetta. Kudra yo me so bad. Mbakubanga kabanga. Ulira raimu empya gwe chibanda. Dema yaku mbalinga bibata. Omusajja agitukubye. Makoona obulamu buli butya naye mwana badde obuze mwana kiri kitya obulamu mwana buli fit mbera eno mu dipo zaffe just kusaba Mungu kati wano mu dipo okolawo ngani mu dipo era nze ndi chairman nga we nagambye wabageto ndukira yatandikawo okuwanda ono Makoona mubi tamanyi bagudo olaba just kale tebadukira ne bano be batandikawo okuwanda katono olaba yakolera bano abasolo tyakalango yawanda dda tano yali solid wekirera nze tano Kudra wano okolawo ngani mu dipo nze kifo kyo kikiriwa ekifo kyange nze ndiwo ngaze yenze Kudra yo miso bad ngera oli Kudra yo miso bad ostegera nze ndi bad okolangani wano mu dipo nze nagambye dandi general okimanyi nawe generally okimanyi bali bakulutu gokolawo ngani wano anti nze straight away Tough Empire alongside buli wamu Gaza wetuli eri agamba Gaza kawente chairman waba Dogg City Dogg City wabako katika go chairman Dogg City nga ino buzibu bwakoze wano mu dipo alabisizaamu chichi bibonero zibye mu mutandikizaako bananga we nagambye bantandalo Wino mukwatirawo ate no mu dipo mubamu abakunoma mwana ostegera ngomyaye tano mwitako deire naye nakulumira jjo nagamba naye akaya yakwe kanvimba nnyo ostegera naye tuina baba wamu fe bageto yuti netugata wamu olaba tsano ko gata wamu netugagata ostegera netubanga mwetekayo wali na fena ngera wotulaba mwana fe tuli bageto yuti ate fe tuli bachi bitano kale kangamelwa tuli bachi be fe tuina mbera yonna era bagamba bageto yuti babbi naye folaba tano fe tuli babbi kati Kudra obera wotya na bageto yuti nze mbera ongera wondaba nga onsanze ostegera onsanze ndi awo ndi byange ostegera ndi malira kisigange nga geto yuti wayaza abasajja zonna chichi wali nze lambanga munazo nze sina kyentya jukira we nagamba nze buli geto nchiika ate tewali angamba straight awe Gaza Kawempe Empire the Tough Empire bwekiri mwana fe badogo ste mwana tuita mumbera mbi mwana njale tuluma bakituze mutuyambi general soko tobulire katono nyawo wenyini buzibu kibosingo sanga nagwe geto yuti nze ga geto yuti obuzibu bwensanga mwana nganze wemba mfunye ekyokulya manja garanti fune ne batano bange bonna kitegera wakuba naye tukyabulamu ku ssente mwana kyekizibu ate Tough Empire Uganda kweri buzibu kibosinga osanga champion obuzibu bwe tuyinza osanga nga ffe bageto yuti mwana ewosula kitegeera ekyokulya mwana n'okubeeramu ne akasente kitegeera n'okutuwa emirimu champion Kudra nga wakedde ku macha n'okalaba
n'okuba amajaga abasajja kikyosooka okukola 5 soka ngenda nempitirako mu bageto yuti nensoka mbagamba ekigambo eki twafulahise nensoka nvaawo sitegera indako nensoka nvaawo nende wamukadde nensoka mumaliriza ye nga ye oseneza kati mu bageto yuti netukola kyonna natandika kivuga kivanze nabagamba tunatuka nga tufunye ekisente tugenda kivuga paka emyaka 4 fe bageto yuti 5 ate nze kyensaba mama fina addukirire bageto yuti 5 mukadde kyenkusaba 5 fe tubanga eno mu geto ne Makoona wa ositegera 5 mama enjala yatuluma ddera kyetukusaba kyonna mama fina soko omwereza obubaka Makoona. Nze mama wange kyenyinza okugamba mwana nkulaba nga wadde abasajja milioni 7 nkaaga meka neffe ba Dogg City Empire Home of Talent gye tuli eno mwana mama tetuyina kye amu tetuyina nawe tusula mami ngera wondaba kale basiba batutigomya kyogamba naye bagoba basobola okulya basirikale katolaba wano olaba lwakuba katolaba embere tusemu naye yali enyigiriza nnyo ate kati tennakyuka nkugambye babalira ddala bageto yuti wale tuseke emida Kudra sinatuukayo naye 5 nze buli wenzira balabayo obeera olina kudduka naye oyinza n'ogwa ku kintu oba ne kikufumita oyinza n'offa tetulaba ffenna amagulu eba ddala mwana tuli mu nnaku yokka mwana naye ze mama wange kyenyinza okugamba kyekyomwana kyonna kyoba osazeewo ku lwoyo n'otuwa olina okuluba lukedde Makoona nga lukedde nga luno kiki lukedde osavaivinga oti ozukusa ovudde beeso oba wonna woovudde luggwa lutya mwana okumala nti olunaku luweddeko boy baninatya nnyo monkuba n'olumu ekyemisana nwayo n'owekitakirya ne kigaana mbitegeera oba olina sirikira nnaku y'okumutima nga geto yuti ositegeera tolina gitimbira buli omu naye ng'osirika n'ekikulu waliwo bagamba geto ti bakagobamu simanya bagenda kubbala ne bagira bikiki ebyo kiri kitya lindako singa era otusanze bye tukola naye otusanze tuli malirakisingo gaffe okitegeera kale naawe olabe be batusuubirizamu kati nga bagamba singa tututte n'ebibyo okitegeera naye abantu baba balimba jjukira aboogera bageto yuti amafuukuule baweereza obubaka bagamba simanya ebyo bye bakola biba tebiriyo kati geto yuti ekirala enjala eba yamuumye dda kati sente mwana ozifuna kitegeera ate nga si kirungi ba Dogg City mwana bikola temwina nabikola okitegeera kino kyogamba nawe kyewagiddeko interview okitegeera kyekyo bageto yuti basobola omumanya gye bali eno wansi waliwo champion atusazeeko wano kisooka obuzeeko batulaba kyangu kiri saabandaba ze champu mob naye wali bannange mob justice talent nyingi wano tuli ku Tough Empire talent nyingi talent yoki anko champu mob talent yange ya bikonde oli boxer yama mwana geto talent nyingi oyina talent ki anko nange era ndi boxer nawe oli boxer ze talent zenina ina talent ezi ey'okuyimba neya boxer ate ndi mubi ne lwaki bageto yuti bonna basinga ba boxer lwaki mwagala nnyo ebikonde tuba tubyagala ate jjukira nagambye ebitone biva mu geto bwekiri boyi biva mu geto ositagera ebitone biva mu geto bonna ne banayogera ne banagamba ki ebitone biva mu geto to the fullest atemwera ayinayo n'olwomukaaga nga 4 kuluno weekend yenye tuli ku Lugogo Mtene Arena agenda labisono omwana malala ameza ya mitwale katatola nade naleseyo n'omugagga wange Shakibu bakwata Shakibu kyampo omulaba bakwasaliyo ku mbaga naye embaga yali yabalodi era mwe kati mwe abavumazali ne Shakibu ndi wakubatta babulire kadde mwako mwe abavumazali ne Shakibu kyampo ndi wakubatta oli muzeeyi wange kati oli mother wange mwe mama enda bafunyiza ziri wonna bagenda tuuka ne mu geto zali nino muleetayo kati mwera mwetazali mu geto nino muleeta
naye alabe ku bageto yuti embeera gye bakola tide bayitamu ostegera ne generali nga wakikubye nnyo. Generali nze siri musanyufu mwana ekikumba n'abasajja bonna bakafulumye babano Tough Empire naye nga oba onyonye saati ogisanga mu Tough Empire. Kati ayagala ofuna essaati eno bannanga agifuna atya? Essaati bw'oba ojaga wawe enamba gye ngenda obba mukubeko naye enamba era osobola n'ogisaako ekisende kyonna ekya Home of Talent nikiyamba bageto yuti wali eri wonna wonna. Nako ki? 07 soko gi 07 57 46 82 32. Lwaki ennaku zino geto yeriko buli muntu ava ayagala gaba mundi geto yuti muvudde ati katolaba aba bayimbi olaba balimba mulimu n'abatavanga mu geto naye yakuligambo ba geto ositegera kati go omanyira mu geto omulaba ono Diaban Mac Diaban the first ositegera the first bombo klato wakana system oyo the freestyler owa Uganda wano na tewali ayinza musobola ba Viper ranking bana bato ono jukira nabagamba ekabaka wapatwa the teacher kamba buze Lwaki ba Dogo City mutegera nnyo Mac Diaban ne bakolera biki? Anti naye Dogo City loja ina yabali abasajja abagagga ate nga si mugagga. Ngo muyimbi yakuba music atakuba music wakujjayo ba Dogo City nabayamba. Chovola bamita Mac Diaban straight away Tough Empire Gaza oyo ato mwatu jenda kulira nze abasinga mwatu banji bandabanga eyo musiya balengere wala ne mungu myanga ne mungamba nja kuchikuba nange Kudra nange sapowa nakirira mugeto mwatu nga chikokota miseba wera mu myaka ebiri bwenga geto yuti ali wano. Nsubira ekisente kyo nja kikwata ab'essite ba Dogo City nja balisa. Kudra wera mu myaka ebiri maaso nze kyensuubira njagala nawe nkata yange nga nawe wanvuga nkata ki gy'oyagala ovuga newe banga na Subaru sagala nze nkata yonna gye njagala ositegera nga nange nsobola ositegera nga banvugamu wali nange neyagala nange nsobola olabisa bageto yuti fenna mbasawamu sisobola muleka nga ngenda kuvako yange oba ngenza oyimba agendera mulinzera Subaru wali abawo nze kugambye n'abatrafiki nze 5 mbeera nsaba President Museveni ne mugamba kati muzeeyo olabe no mugeto gye tuli nze sigenda abaana license zagenda okuba okusooka mageto yuti nga sina bwenze nja musaba ate nga ovuga enzige katena license katenya agamba tukira batu Gas extra ya Mac Diaban ngoma mpya kuba straight away Tough Empire wonna Kampala yonna ekuba eri Gaza freestyle eriko ogiraba we nagikuba goyoza yinza okumala gakuba kayimbi Dogmakoona nga bakedde ku macha n'okalaba biki byosooka okukola nga gwe geto yuti nagambye eddansi okazimba muzikiti ekyo nakigambye kuva nga tuli wali enzirako cuti z'aba Dogo City wanapowa bonna okimanyi naawe wolano nenkolayo wali neguninga ya masaati wekiri oyagala vuga nziga kigwe nga wagakweno gamba banene bagiyita bogatiste yeriweeyo bogati togimanyi banaye obuzibu motoka z'Abamerika Mama Fina bazimanyeze motoka kuwajukira Mama Fina alina zile enkata ate omukazi naye wakibi naye mu geto musaba tusaleko mu geto mami kyenkusaba tusasiro jeko mu geto fe tubangayo mami champion nga bagakubye nziga kijosooka okugula 5 nze nyinza ogula benzi yange nga ntulamu n'aba Dogo City bokka sitegeera ate n'ekyokubiri kampiseewo kana akalango the Mac Diaban kuva mu Tough Empire yafulumiza engoma gye bayita Wampodo search video nayo twagifulumiza 5 alwaidem diriranda yekolano yakabi ate ngandi ngitegedde eyo champion wakola na fight maker
Nze Bwayise kuba naye mbeera sina kuba. Era ina okwewa ekitiibwa. Nkitegeera. Ngamba zino ezaringa toli boxer kiki tonafuna ngayo fight ya ringi. Ezize jukira abaana bava batonga bakubaka. Ya kafisti. 1 2 kabulo kokalaba kano. Kati goza nze nagambe kye kimuyisa mobu ya. Mobu ojimani mobu justice. Mobu justice. Kati no mugeto tough straight out of empire no fe tujita mobu. Osege mobu. 1 2 kabulo. Eno ye mobu. Waliwo n'omwana kafisti naye wa mugeto mwana muvubuka kwali ku TikTok omunyonyeza ko bamita kafisti. Kafisti abakola ki? Ayagala kimanya. Kubagana kwata mayinja kuba kuno konna kwaseya se wonna Dogma na oli kafisti. Nagambe tuina betasobola kwogera ku mutima abantu okumanya ostegera abo betusirikira edije vako nga tuina disirikira nga dio bakade bafe kati nga mama fina bamalo tutukako nga bele vako be tuina odigamba kuba bebo bakade bafa bamanya bagaba ku sente nga ye talina kyakwega ostegera nga talina kyakwegwiza kuba nagulirayo obaka motoka ostegera atola bangono sindoni one yali Limba lwa Uganda. Yes, liwaza singa yekwata koyo mukade agenda vuma mama ovuma otya mama obo yocheza omuliro. Tujja mukwata empale nga vuma mama fina yamba abadogoste. Ate mama fina tusaleko mu ghetto kwetuli tobola bonna kwetuli fe. Mama fina wangambye oli generali sebo wanani ani yakulonda generali bonna ngao balaba bamanyi ndi generali chepene bazikuwa tobola makti abani yagamba ndire baliri bakulutu alakufanne bakola pupu uyimba wanani akwasaganya security mu badogo city mu camp ya Dogo city security general yabakwasaganya yonna security soko buli ali akwasaganya security omukulu ya soka Kudra gwali kubye Kira ntize olaba ndigeto yuti atalabisa osegera ate nze ndigeto yuti atugamba ntu bali abagagga nempola ninga nga sina bigambo nenze basi mutide mbamu ekitiwa kyengaki ne champion naye una badatu tuzazeko bana champion ukasha cyali kitya anko kiri kitya anti badatu tuzazeko wane eno tulabise mu chichi semezemu wano kachi ya champion bulambuli butya bulambuli fiti muganda wange mberaji kitegeera fight jojo tegekedde otya fight yaleyo mukambwe naye awaganno ekitibo muwadde kinene nnyo ekyomusajja ekana nomuyita oyo mwana tugenda musomesa kye bayita ebikonde abateta n'ababiiga bulungi mulaba alimu amalala anti malala olaba jukiro no tumuyita ukashayo miso bad agaba biri bad biri bad jukira misuwa wa fono aine left ukuyajigwa muto data gwe kamalala mwina mazole abatula abasoko babulire fight yaddi mugenda kuwera wa chichi bamanye fight ya Saturday nonganya tugenda bera Lugogo MTN Arena ticket wali ku mulyango ukashanzina wezirizi ya mutwalo wali ku mulyango yebiri ona ko rani ya title chi like ngenda ba nwani ya title ya weight yange light water weight yogenda kubanga orandira ani agulina oli yagwino bagwagulina already nzela agwina yazenga challenge azenga challenge nanga azene dala lyengo yagenda litereza buterezo stegera jukira fe tuchimanyi tuli babigambo watu chimanyi eno tuina menke ono mubishi dukira tuli bameke malala omugamba bugambo ki malala nze bwe mugamba gwe malala miso bad olaba agenda kubakalaba gwe malala miso bad olaba feno mugeto je twakulira tuli solid twagumira kawunga n'amatoke n'ebijanjalo kati gwe mwatekeko ukasho ogenda muwulira teze malala muwe bubaka malala ogenda gwa mu bikonde byotamanyi kubanga no mwana atereza n'aba malala akuba talina watakuba buli wamu akubirawo
choino manya choba bamita championkudra championkudra tukulaba oli ku timu ya gwanga oba oli professional oba oli chili ndi ku national team Uganda Bombers Uganda Bombers bigenda biti eyo si bibi just kakola bukozi na kwetekera enagwe batuletera mulaga chiche tuli kati pozo gambe genda ko defendinga gundi title yo welterweight champion mala no mulabe naku ngawo abali kola ali yali chichigo wetegekeddo kyakola bayagala omanya ukashe tegekedde atya fight yeno bo abalabi abafollowing ebikonde bachimanyi nawa atandiko befollowing nkusabera obereko bubezi ukasha mumanyi always waba gambye nti like chibe inshallah chiba chino bakuba aba fit wakalane nwana meka ukasha fights nyingi kuba ebikonde ntandiko zanya like fight tandiko kuzanya ebikonde 216 nenga mbade mbi training eno 215 214 ka tandiko zanya zi fights tandika zanya 216 ko back boxing club kikuseza ono gamba kanyingire ebikonde kwemizanyo mingi nyewa ne sito mupira we uli lwaki wasalawo bikonde chances zawe bikonde naina mukuru wange Allah musasire byamusobako yafa yali captain wa timu ya Uganda ya weightlift bali bamuyita Lubega Jamiru nga amukazaako Jamiru Mampi ya genda nganga aletenge emidali katwayo ne yavuganyako ne kiprotiki we bamulondo omuzanya asinga whisper yene bamuwe ekyokubi kati ngalete emidali nenga nje gomba nyewa akawa je Tanzania no givimbo singa ye oshegera nanyini jo engana enange njafunayo Charles change nange ndete byange champion Kudra ono solo gena migwa ja basajja tufuneyo omwana inze olaba dukira nagambe mwana ayamwega tayutatat ayamwega tayutatat ayamwe straight out of empire olaba dukira fe tuli bageto yutabata nnyo ntalo naye atenga wonchijja professional wali mu ring sibyano bya kustwi mulingi sina gwenjagala kubanze nemanyi ndi solid oba wali yanjagala gudo tumuleto no musobola ata nagambe abo bagudo bana batosagalo baleteko na abo bagudo bana batosagalo baleteko na wano mu kamera nze wendi mwana sitegera nze ndi solid biso bisalamu ase wasiwele kufangu ne adduka nsozi oyo nawo alinga coach kati ngoleta gudo oyo alinga coach muleta padi omulabo batakwa olo champion chili cha champion soko uze kubatulaba nje bampita fiki fiki jango de wano bakulabira ya kulira bageto yuti abatowe bati fiki mazoleyo waje wasoko kuita fiki ina mazoleyo manji tunula wali sina mazoleyo yakula bageto yuti abatawa kola batya just baluntuma butumi chitegedde geto yoti azenezoleyo waneno gatwinao ngo muto gominawo ngo muto chogamba goni mbadde njagala kubuuza kati wano mutafu tuli mutafu empire Dogg najanezoleyo kyechinzo kyekibaawo tumukwata ntandalo abawa migo ye entanda ya batajiwoneyo entandalo ye tasoko jinyola abatula banzo kwate wajitegere entandalo mutumanye kano kwatako ebintu nga bozeza amasowani bantu babiri ngabe bamukwata omuya akuba ostegera akuba nawulira mwabera tasowa badduka ko ostegera wafe tuli solid bikondo mide yapani kukwatirawo champion oinayo knockouts meka mu fights knockouts wera nayo knockouts ya Uganda versus Burundi inayo knockout ya Mivule Umaru inayo knockout ya omukepu vad nali mu tournament e Morocco awe nyini orana mulimu etiemu ne gondi ne zebra just ali la pima light midonze mpima water weight kwa bantu bali bagaba tosubirayo ka fight kwa bagambo lina ye muchamu atena ye ukashe no chichi bagala okukala baka fight yako always bachimanye ukashe alifa basinga kalituba zebula sebonno jali sija mugamba nti naye mulungi jali na atefe tuba tugase byonna tuli balungi mu byonna kuba naye amazima agamanyi
bageto yuto mukisa guveno mu bageto yuti kati oli zebula tasobola kuba ukasha kagamba isigeto yuti wadde nacho isauko jukira nekugamba tulina oli kochirola abaloza buloza osegera agenda n'abaloli nga 5 osegera kati najja nga mugambye njagala omuloze nga kochirola oyine fight kula mukaga ukasha yagala utulaba yagala omanya wetegese otya ukasha gwe kyo mwino omanya mwetegefu okusinga nga naye wenyini wasuubira kuba like ebigambo bingi omutayagadde oteekawo embeera ayagadde oteekawo embeera kiki naye ye ukasha mumanyi mukasha always abeera nga uzikiza mbeera eteereddwawo ukasha always abeesinga nnyo ku action kitegeera nga tumaliriza bannaye abantu babo bogamba obusembayo champion mbadde ntumira ku mama wange aliyewa kane ntumira ne ku Shakibu ne Zali ababi ba misses abo abonaga mejukira ababi mwe ate daddy ne mami boss ambassador of the ghetto bana the ATM machine obo bona enda buba kuba ali solid abantu abo bako busembayo Makoona bwekirera nga wabagambya we baliko these days obulodi bubeereyo ne bwesudi ate bubikola naye ababikola betulabawo bagamba abantu babeeremu tugende tujjuze lugogo anti ukasha bamumumanyi ne Macdiabani agenda kujja buli omu tafe empire straight away awo nyi lwaki bakwita ghetto president ukasha ndowooza ekimuyisa ghetto president kubanga mwana nze ukasha numanyi okubanga bano bato bange okubanga like babeera nga ushengera era always tubeera wamu ekibakwatawo ekigatta wamu nga team Tafu Empire etubako kye tukwasagala kyovula basobeerawo nga tewali alumye munne n'omulaba nga anyirira naye nga ate Dogg nga losola nategeera nti oba Dogg abali solid general wuno wano yakubidde ekikumba general kada nti olaba general waba wali embeera yonna beeno general bawo bako obusembayo abatulaba abantu tubatumidde mwana naye nga temwerabira masati ga ukasha Tafu Empire egayina gachesa twesatu waliyo nagekyetaano kati omuntu ayagala okufuna ayagala laba Dogg sitamu abeeko kyamuwa abeeko kicya sola musangawa 7 5 kinana mu 232 ye namba jonterako kyonna Dogg sito wo mufunye champion abantu basibule nga tumaliriza badde ntumirako mukulu wange ukacha alla mukume nga akubagana lwaki bageta yuti abasinga tunaba kuggalawo bali nnyo mu bikonde okusinga mizanyo emirala mu mupiira naddala wano mu ghetto lwaki biba bikonde bano bonna balawo bonna babokisa omanyi lwaki kubanga like tuba ne pain nyingi ku mitima mwana oshega bayita mu mbeera enyigirizibwa oshega kate always ebikonde ebyo byebiringa kuba omuntu osobola beera nga olina ekikunyiziza olwogenda ku gym no training n'okubensa weeyo ogenda ogivaako ng'okakkanye oshegera kati ebiseera ebisinga oli abeerawo n'agamba osinga ozanyo traininga ebikonde lwaki sigenda n'enkikola ki n'enkifuula talenti yange oshega kyova ebikonde biri nnyo mu baghetto youth mwana like balina pain nyingi ku mitima wekiri Tafu Empire ukasha Tafu Empire ono Macdiabani tumulaba nnyo ng'obeera naye omukwatagala manya n'omukulu ono Macdiabani nga omanyi Tafu Empire home of the talent muli mu Tafu Empire kibiina home of the talent kikuŋŋanya buli kitone si kyabayimbi bokka ne tulina ba designer tulina ba boxer abazanyi b'omupiira tulina abazanyi b'omupiira tulina abakozi b'engatto abafumbi abasomi ba Qurani bingi gwa Tafu Empire tusikira kapira koro kutano seka ziadi we bamuyita seka ziadi banna tubadde wano kushata Empire nga tuli wano ku Tafu still Empire nga tubasazeeko basaza mu banoonye kanti eri shata tubana bali shata bokka teri akola ki Kudra abantu bawe tuniyo nga tunamaliriza baginoonye nako ukashayo miso bad run sweet like marathon they call me the vendetta
Kudra yo misobad. Ukashaba kubanga kabanga ulira lwayimu empya gwe kibanga woyo nenga tubadde wano n'abasajja bonna. Big up on yourself until next time. Pew pew.